Tandikanze ebintu byokulwanira eddembe ly'obuntu nga Kyagulanyi tannajja mu kulwanirira eddembe ly'abuntu mu biseera biri ebya 2016 2015 eyo nga tuli ne basitera tukola activism sali munnabyabufuzi nnyo naye nalinga nkola ebyokulwanirira eddembe ly'obuntu ebyo nga bwe nkugambye nti oyo omwoyo yali munze okuva mu biseera biri ebyadda waliwo gye twasookera etagenda badda Mukama okujjako nga ali naawe. Lwaki ogambye tagenda badda buli agenda yafiirayo? Olowooza twakabulwa abantu nga bameka kubanga eyo gye nkugamba batutwalanga ewantu nga waliwo bodies bigambo ebyo si birungi byakwogera bintraumatizinga naye batutwalanga ewantu nga mulimu mirambo wabula nga bakututte okulaga nti naabo bali baagala ki obulamu. So likyantambuza ate olwokuba nti ndikana kambaata kimpita buli kaseera okulwanirira eddembe ly'obuntu kulwanirira eddembe ly'obuntu kubanga manyi kyekitegeeza okubba omuntu w'ekalamoja. Lwaki amongst all people in Uganda lwaki omuntu yandibadde nga abba bigenda kalamoja mulova omuntu ali mu position edina okuteekerateekera abawejjera abo bakana kambata b'ekalamoja. You can imagine demonstrations nyingi mu Uganda ezizzeewo zibeerawo nga ne poliisi bagiwandiikira nga tewaliwo kyali kikolebwa wabula okujjukiza nti mu mateeka tebagamba nti ojja kusaba poliisi inform kubanga mu mateeka freedom of expression oba eddembe ly'obuntu lyonna terikuweebwa muntu yenna oba pulezidenti oba poliisi oba magye tewali muntu ateekwa kuwa eddembe mateeka gamba it is inherent eddembe lyansikirano bakuzaala nalyo. So kiba kya busiru nnyo okulowooza nti olina kusooka saba enanga ogenda okudemonstratinga olina kusooka kusaba simanya oluchola omuntu amaze n'omwaka mulamba okuva weeweebwa ekifo ekyo nze ndowooza naakamulabako omulundi gumu mu kamera wabula ate ne gwe namulabako mu kamera yatugamba ffe abalwanyirizi b'eddembe yagamba nti abapoliisi we mugenda mu demonstration ne bajja okubateteganya kwate ejjinja mukube ezo ministry ezolaba eziri ekalamoja teziriyo okuyamba abantu ba kalamoja ziriyo okushootinga ebiruubirirwa bya mirundi ng'ebiri baliyo nga bakalabalaba abalabiriza ebyobugagga by'ababbi ne bakwata abaana 8 basooka okukwatibwa ne babajja wansi mu sales nga balwanyirizi b'eddembe benjogerako ne babatwala mu flying squad ne bakubibwa emiggo nga si interrogation nti bayina information gye babaagalako ne bakubibwa emiggo nga bakubibwa kubanga baavuddeyo ne bakubira ababbi enduulu negye buli eno bakyali eyo kakati munange nze we batanfuna budde obwo ananga yasigala agamba bali 11 ne lingirida waabwe simanyi kikyategeeza bonna baliwa kati kankugambe nti ebbanga lyenkoledde ebintu bya human rights defense oba activism sirina lunaku lwe nali nnwanye na musirikale yadde okukirowoozaako n'abo bengenda nabo mbagamba nti bannange kyetugendako si kyakulwanagana na musirikale yenna tugenda kulwanirira abantu mube tugenda okulwanirira n'abasirikale mwebali. No, this time around it is different. Bannayuganda bakooye okulaba bannaabwe nga battibwa, bannayuganda bakooye okulaba ab'enganda zaabwe families zaabwe nga ziziika, bannayuganda bakooye kati an eye for an eye zembutu ze bakube ya ate bakyazikuba ate gwerindako. Export TV to the world. Baganda baffe abatulaba ku Export TV nkulamusizaako olunaku olwaleero amanyi omwana soda abe yakutte kamera omwaka guno tubaddemu ne story nyingi ezitambudde ezisaanikidde amatu g'Abannayuganda omuli emboozi y'eggulu yafuuka ggulu. So oli mu kolono owabayimbi yali wa kugenda kulombe wa muzeeyi Salimu Sale naye eggulu owaleero ali ku mabaati. Tugenda byegeyageyamu mpolampola ne mukadde wange olwaleero gwenkyaziza naye nga sinnamu kuwakubuuzaako nzikiriza nkujjukiza bakadde baffe abasalamu furniture basangibwa mu kabuga Banda Kireka opposite Nabisunsa Girls wammanga awo gwe kkirirawo bagenda kuguza ebibajja eby'omulembe balina discount 30% balina free delivery. So dduka mbiro enamba abe wanabaaji kuteereddewo mukwasaganye ensonga nga sinaleeta baddako omukulu katubuuzeeko sebo soko mbulize kubali ku Export TV. Nze Serunkuma John Bosco kana kambata president wa Torture Survivors Movement Uganda LC5 cancer akikirira abantu benansa na ku Kikwa district olukulu
ate era simanyi kino nakyo nandikyogedde naye abantu bajja kunyiiga salongo abantu benansala nti balina bye banjogerako bingi nnyo naye saagala tugendeyo bina entalo nyingi kinakyo kijja ku ekiseera kyakyo kijja kutuuka so abalabi b'Expo TV tubagala nnyo banange mwana soda ambaddeko nga ndi eyo nyiga biwundu byange nyiga biwundu bya batuni nga soda tampeeza agamba abantu b'Expo baagala kutegeera kiki kyakutuukako waliwo gwe nagambako nti kyali wange Serunkuma bamukubye emizibu nagamba sebe yeeweza omumba bazikuba sebo yeeweza ezamumba nga akago tekakutegwe anti mugeto tukayita kago akago naye bwekatuuka kugwe otegeera ezamumba ze baali boogerako ddala ze ziriwa zantuukako nno juzi nga tetunnalandagga olina amanya Serunkuma John Bosco kaana kambaata lyogereko katini nnyo tukutandike erinnya lya kaana kambaata muna erinnya lya kaana kambaata ng'ogyeko ebyolugero bwe bulamu bwange bwa lugero olwo kaana kambaata nze banzalira Gomba yiri Mpongo mama naafa nga nyina emyaka 3 ne banzijayo ne bantwala ebusujju no nembeerawo era nga kaana kembaata nensoma P7 senior 4 biki nenzirukayo nzije nansana nembeera nansana nempamba nambulamu bwokuyiye ennyo kakati ate nga ndika amafuta ag'okukulembera amafuta g'okulwanirira eddembe ly'obuntu ndiko mwoyo ogedde bulungi ali nenzija nensisira nansa n'omwo kakati omwoyo no yasituka okwesimbawo n'entandika ogenda mu bantu nali manyi Kyagulanyi yamuleeta yali mukuva dda omwoyo yali mukubanga ntandika nze ebintu by'okulwanirira eddembe ly'obuntu nga Kyagulanyi tannajja mu kulwanirira eddembe ly'abuntu mu biseera biri ebya 2016 2015 eyo nga tuli basiteera tukola activism sali mu nabyabufuzi nnyo naye nali nga nkola ebyokulwanirira eddembe ly'obuntu ebyo nga bwe nkugambye nti oyo omwoyo yali munze okuva mu biseera biri ebyadda so bwe yatandika mwoyo okujja mu Nansana nsooka nensaba owa meeya naine emyaka 26 awo ekitegeeza gwe weebaza okukwata ku bbago nti buli omu waddembe okuwasimbawo eddembe lya buntu naye era weebaza tito gikwatako Bobi Wine gyali alwanyisa nedda sebo nedda ebbago eryo nebwankubadde byalinga bwe bityo naye era mu myaka gyange nali nzikirizibwa okwesimbawo kuba nali nsusiza emyaka 18 gye gyalinga mu mateeka before saagala ontwale kunzikirizisa bintu bya sitaani saagalira ddala naye mune olw'obuto nimgiri ginafaananangamu ate kati kubanga ntandise kati ndowooza onyirira asiri muto kati nkaddire kati nga abantu babuuza ono omwana confidence agijjawa nga bambuuza bakuzaala wakuno ngamba gamba nze ndi kaana kambaata kati ng'ebibuuzo bisusse ne nga ngenda bagamba nti nze ndi kaana kambaata tebaddamu kumbuuza nefayiringa byonna ne nominatinga ku kifo kirala olwo nga bali mukyusakyusa mateeka awo ne ngetinga confused ne sitagenda ku bwa meeya ne nominatinga okuvuganya ku bwa LC5 kansala wabula ebyaliwo bimanyi nti nali nakanominatinga campaign nga twakatambulako ndowooza wiiki emu 2 ne kagwamu amagye ne ganteeka nnyala neera olw'okuba nti nali abantu mbaga nze ndi kaana kambaata tebayagala kumanya bingi ne mu butabeerawo bwange bagamba nga oba mufu kubanga Lumbuye yali abaze obategeeza ebyali bintuseeko nti kapuuti kaweddemu mwoyo yali nga ayogedde n'omusajja oyo nali ngenda kufa naye gye nali eyo nali surprised nga kitali olwo nali nakatuukayo ate waliyo gye twasookera eyo waliyo gye twasookera etagenda badda Mukama okujjako nga ali naawe lwaki ogambye etagenda badda buli agenda yafiirayo olowooza twakabulwa abantu nga bameka kubanga eyo gye nkugamba batutwalanga ewantu nga waliwo bodies bigambo ebyo si birungi byakwogera bintraumatizinga naye batutwalanga ewantu nga mulimu mirambo wabula nga bakututte okulaga nti naabo bali baagala ki obulamu so nina ensonga okugamba nti yo tegenda bakola ki tegenda baddo wabula nga bwe nkugambye wangambye okunyonyola byakaana kambaata bwe natuuka ekitalya olw'okuba nti abantu baali bamanyi nti kali kaana kambaata kaffe wano Munansana tetwagala mubuuza bibuuzo bingi munembanja eyo ngenda okulaba zi TV zonna olw'ekitalyange etandise okusuumukamu enayo ka TV kamu nga buli omwajja kansala wawangudde munayo ebitibwa byansange bakulondere nga bagamba oba mufu oba mulamu bye nalaba nga ku TV ffe tumulonze
so erinnya lya Kanakambaata nirintambuza okuveeyo okutuukaawo mpaka nakati likyantambuza ate olwokuba nti ndi Kanakambaata kimpita buli kaseera okulwanirira eddembe ly'obuntu kubanga manyi kyekitegeeza okubba omuntu w'Ekalamojja. Lwaki amongst all people in Uganda lwaki omuntu yandibadde nga abba bigenda Kalamojja mulova omuntu ali mu position edina okuteekerateekera abawejjera abo Bakanakambaata b'Ekalamojja. You can imagine nga tonnaba kunneerabiza okulwanira eddembe ly'obuntu mu Uganda kitegeeza kujeemera amateeka ga gavumenti oba kweyirigomba na poliisi kuba buli eyeyita omulwanyizi w'eddembe mu Uganda ogenda owulira yamenye etteeka lino. Semakulu olina amagezi ndawula Daniel sorry omwana soda omwana soda ajja kati omwana soda olina amagezi sagala ontwale mu bintu byakubavuma bafulu figa bendaba bali simanyi kiki mu ekyo kikyoyita okumenya amateeka mu kulwanirira eddembe ly'obuntu. Omera ki nkyogedde buli bwempulira agamba nti alwanirira amateeka mu Uganda eddembe ly'obuntu ogenda owulira poliisi yamukuta alina etteeka lyamenye ogenda owulira bamusibye bamukubye kati nze nekindeetera okulowooza oba kyemmanyi kikyamu nti omulwanyizi w'eddembe alina kuba mumenyi w'amateeka. Omanyi bagamba nti ekyobutafuka bw'enkoko tekigigaana kunywa amazzi. Simanyi ntegedde nti enkoko newankubadde tefuka naye bizinesi y'enkoko omuntu agenda ogikola kyasooka okuba nakyo mazzi so ekyokubeera nti eddembe ly'obuntu mu Uganda lyalinnyibwako buutusi za Museveni tekitegeeza nti mu mateeka lyavaawo. Eddembe ly'obuntu litunuulirwa okuva ku mutendera gwa mateeka agali loko ne litunuulirwa mu mateeka agali international. Kati waliwo werituuka nga agali loko tegakyakola kati nga mu Uganda naye nga agali international gakola kyovolaba nti osanga nsi nga bagisanctioninze nga tekyalina buyambi completely. Poliisi yaffe tugamba nti omba mwekalakaasa terina tabu na kwekalakaasa ekuwa obudde n'owandika ebbaluwa n'obasaba mu butongole ne mwe temukikola muvaayo buvi nga mulumba. Emirundi gyonna gye maze in fact nga nkola demonstrations sirabangayo poliisi ng'ebakutte n'ebata kubanga mwasose gitegeezaako wabula tujjukira ebiseera biri nga tukyaguluba n'ekyagulanyi nga tukyalowooza nti asobola okujja ku stage. Ebyo ebiseera demonstration ezaabeerangawo mu ebyo ebiseera katuviire ddala ku kya music twatukanga obumu ku bukwakkulizo bwe bagaba nti tegeezako poliisi bakuleetere ebyo weetaagisa okukola ki okozesa. Twalina show ebusaabala yali ya osobola ne tusaba president n'ateekayo okusaba kuno okwetaagisa era ne bakonfaminga nti okusaba kwe bakoze ki bakufunye. Kati awo ne basooka bamusaba fuso z'amazzi ne bamusaba tuleera za ambulance ne bamusaba byonna ebitasoboka ne babimusaba okutegeka show nagezaako okutuukiriza almost 90%. Naye ekisinga okwewuunyisa nti poliisi so fire brigade yali ino kuleeta emotoka katugambe ebizikiza omuliro bikuume show ngegenda maaso ambulance zaali zino okuva malwaliro zijje zikuume show ngegenda maaso olwo lunaku twakeera nga tear gas okuva ku makya mpaka kawungezi nga erikwate ebusaabala ngoyinza ogamba battalion ngogamba waliyo olutalo nga buli kika ky'emmotoka ziri erizi majegere nga ziri zigenda maaso. Demonstrations nyingi mu Uganda ezizeewo zibeerawo nga ne poliisi bagiwandiikira nga tewaliwo kyali kikolebwa wabula okujjukiza nti mu mateeka tebagamba nti ojja kusaba poliisi inform kubanga mu mateeka freedom of expression oba eddembe ly'obuntu lyonna terikuweebwa muntu yenna oba pulezidenti oba poliisi oba magye tewali muntu ateekwa kuwa eddembe mateeka gamba it is inherent eddembe lyansikirano bakuzaala nalyo. So kiba kya busiru nnyo okulowooza nti olina kusooka saba enanga ogenda okudemonstratinga olina kusooka kusaba simanya oluchola omuntu amaze n'omwaka mulamba okuva weeweebwa ekifo ekyo nze ndowooza naakamulabako omulundi gumu mu kamera wabula ate ne gwe namulabako mu kamera yatugamba ffe abalwanyizi b'eddembe
yagamba nti abapoliisi we mugenda mu demonstration ne bajja okubateteganya kwate jinja mukube ochola yatugamba poliisi bwejja okuba interceptinga nga muli mukola demonstration kubanga ziba za mirembe mukwata amayinja byali bigambo byochola si bigambo byange byenkugamba wabula tefesi bwe tukola so emirundi mingi na demonstrating am lockdown mirundi mingi batukwatira ku Buganda road ne baseera nyansi batuyisa bubi nnyo bankwatira ku parliament yabo bampisa bubi nga njagala ababoda badde ku mirimu bankwatira ku embassy naye onasuma tuke ya Saudi Arabia nga nwanira bana bawala bakadama nga tusula ye case nenteeka kemisinde ko te bankwata ne bali bazera n'obukambwe bunjira obukambwe bamalira ku motoka yange baadi kwata ne bajijjawo ne bajitwala nga bambulibwa ne bagitwala ng'ogamba bali mu kunoonya omuntu omutujju so emirundi mingi ogwakasembayo gwa wano walaba nga tuli ku parliament era nga tuli ku nsonga z'okukomyawo abasiba abali mu Buwalabu ababawala walaba engeri gye batukwatamu ku nkomerero n'ekisinga okunewunyisa nti government yeetaaga side yaffe nga ba-activist ng'abalwanyirizi b'eddembe kubanga ebintu ebisinga bye tukola munange yo ebikola efuna credit lwakuba government ya Museveni yeebase ne bwe tubikola teraba twakuba enduulu banange mukomyewo abasibe mukomyewo abo bali basibira mu makomera g'ebuwalabu naye enduulu yaffe batandika okuvaamu amaloboozi nuupu negamba nti abantu bano kyeboogera kituufu ne bategeka show Dubai nga yakomyawo bantu bwe baveeyo ne batekola campaign wano mobilizing abantu betabe mu campaign eyo nga baddukirira omulanga gwe twakola ki gwe twatandika bwe bavaawo ne tusoka nkulabira Minister of Labor nga buli omu atagala nga buli omu anoonya credit ne government ya Uganda ne tuko okwerimbika mu ticket ezagulibwa UAE egambe nti bufe twabakomezaawo wabula nga betakomezaawo ekakasa nti bakwate basulebwa so kitegeeza nti government singa enduulu ze tujja tukuba singa respondinga nga bwesanidde okurespondinga against the cause oba against ebyo tubeera tulwanirira bwesanga nga ebijja performinga bulungi recently ku byamabaati nakula mu kibuga nga wetise bba ngamba JB wanga afaaki nafeera okiraba nakati ncha kifaira nga boga nti mpaati nakati neso kwa zeko JB kambise abantu tutambule mbiro tulina baganda baffe aba El Shaddai Money Service International batwekitedde obwagugwa bwa office eri mu kibuga o Kampala abajja kunzijukiza weringi kubuulire nenga bano ogwabwe gwa kutambuza ka center over the world osobola ba inboxing ne bakugira center Uganda wane bazileta mu Uganda South Africa jeri ekitebe kyabwe ekikulu South Africa bakola buli services zeetaaga okusasuza sente nenga ziyita kuki ku mutimbagano simanyi kusasula DSTV biche yona bagenda bikola abayita aba El Shaddai Money Service International akanamba kabwe kali awo wansi batapingemu mukole business Selunguma nga tonatuka ku mabaati bana Uganda abasinga bawulira amabaati geggulu okubbibwa gmanya gekalamoja okubbibwa tebamanyi kyava kuki government ya Uganda ogamba nti kalamoja bajiwe amabaati kati tukubire tocho tudizeyo kati ni atakimanya following okusokera ddala kalamoja bemu ku bitundu ebisinga okubeera ebigagga mu ggwanga lino kalamoja bagagga nnyo towe mudde ya osobola okukitwala bwotyo naye wonadda mu senses zo n'otandika okukola research omanyi gwe soda omanyi okwewenza nobeera nga atalaba ndowooza ne binnumya omutwe siki kati gwe ngamba kyolowooza nagamba lwaki region eno erina minisita mulamba ate okusookera ddala bajuwa mukyala wa mukulembeze kyabugagga kye kisinga mu nsi yonna kyenkubuuza kyabugagga ki ekisinga okubeera ekyobuga simanyi wenyiza kikubuza nti kiki kyomanyi ekisinga okubeera ekyobugagga mu nsi yonna ekyomuwendo thank you very much kya muwendo ki kyomanyi gwempe ekikyo kyomanyi kati tolaba nti muli wabweru wakumanya ensi yonna tumanyi nti gold kyekyomuwendo ekisingayo Kalamoja bwe bakubuulira tonizi za gold agibwayo mu kasirise mu nzikiza ojja kutegeera nti singa obugagga obwo bukozesebwa okuyambako abantu abo
nezo zi ministries zebateekawo zandibadde tezeetaagisa ezo ministries olaba eziri e Karamoja teziriyo kuyamba abantu ba Karamoja ziriyo okushootinga ebiruubirirwa bya mirundi ng'ebiri baliyo nga bakalabalaba abalabiriza ebyobugagga by'ababbi bye bajjirayo mu kasirise mu nkukutu tuyinza obutaboogerako wano okuba bayinza okunoonya naawe ate nga ffe batunoonya buli kaseera issue eri bweti ministry gwe njagala ompeeyo kuba katulaba byamabaati naye Karamoja tukimanyi bulungi nti yensinga n'ekyokulya kyakutetenkanya gye tulaba abantu abafa nga afudde enjala mu Uganda mpayo region endala ng'ojje ku Karamoja mpayo ekitundu ekirala oba wano mu central oba eri gyolaba abantu nga family eweddeyo eri ku magumba kubanga tebalina busobozi bwetuusaako kyakulya Karamoja yokka yesigaliza akati Karamoja yokka ne gye buli eno okusookera ddala nja kukkiriziganya ne minisita oyo we Karamoja Kitutu ne Nandutu nti amabaati gayinza okuba gaali geetaagisa naye mu kalica yaabwe ekitanavaawo kyekyo nti bo azimba akantu ke nasaako ki essubi bwe kiri Karamoja bwe kiri eggulu bwe kiri Padeyi bwe kiri Arua bwe kiri mu Northern Uganda babusisira be bali abalunzi abalundanga nga babeerawo simanyi oba bwe walinga osoma babayitanga batya nga abeerawo for temporary settlement omuddo ogugwawo nga beeyongerawo babayita batya batambulanga bwe batyo so kati Karamoja nga situnatuuka mu welfare yaabwe nga situnatuuka ku level etunuulira amabaati singa nali minister kiki kyendowooza nti twandisoose ne tukola sensitization mu bo nti bannange buzibu ki bwemusinga okuba nabo nti njala ettaka lyammwe kiki kye lisobola okulima nti bwe tuba tulimye obulo bwe tuba tulimye muwogo bwe tuba tulimye ABCD ettaka lyaffe lisobola okukola ki okubala thank you very much nti government gyekola zi model farms eyina capacity under Ministry of Agriculture egende Karamoja ne bakola research ku ttaka lyabwe ne bamanya webale nnyo ne bamanya nti ettaka lye Karamoja bwe babanga enjala kikizibu kye basinga okuba nakyo tusobola okugenda ne tumanya bye basobola okulima ettaka lyabwe ne bikola ki ne bibala bulungi ku ttaka lyabwe ne batandika carrying out sensitization on village level nga basomesa bantu ku kyalo nti bannange bwe tuleeta enkumbi oba government bwe bagulira tractor ezirima ku ttaka lyammwe musobola okulimako ABCD 1 ne mulwanyisa enjala secondly ne mulwanyisa obwavu kubanga obulimi abantu bwe bategeera omuwendo oguli mu kulima baba tebakyali ku level erwanyisa njala yokka wabula okulima kutuuka nga kyekyobugagga kye balina ekyo tukimanyi bulungi kitegeeza nti Karamoja bwemba minisita nsooka kutunulira what is their major problem nti njala yesinga obatta n'obwavu balunzi ekyo tumanyi nti mu gundi yaabwe balunda kalicha yaabwe balunzi balina kalicha okuva emabega ey'okwekubanga ne betta asinze n'atwala ente z'oli omulala ekyo tumanyi nti ze zimu ku reforms ezisaana okukola mu kalicha yaabwe bwemba minisita nemanya nti kati kiri ekyenjala tukikoze eki tuze ku saidi yaabwe eno ey'obutonde bwabwe neeyisa yaabwe nti okuttingana musango under the law okuttingana musango dayo call out sensitization wansi wa ministry eyo ey'obulimi n'obulunzi era bayite basomese Karamoja kitundu kitono nnyo ku Uganda tusobola kunga nti government erina busobozi obwo gwe nandibadde minister nengamba nti kati kansomese kantekemu amaanyi tusomese abantu be Karamoja ku ngeri ey'okukolamu farming oba obulunzi nga temuttinganye buli muntu n'amanya nti lino ettaka lyange zino zente zange bwe mba njagala okuweza
nkola bwenti ne bwenti nempeza bwemba njagala okweyongerako eno okugula ettaka eddala nkola bwenti ne bwenti nenfunamu akasente nentesa ne neiba wange ettaka nenkola ki nendigula nenyongerayo faamu yange nga bwe guli ebushenyi kyogamba teriyo balaalo manya mwankole teriyo balaalo nga situlaba batingana wabula gavumenti ya Museveni erina ebisesa bingi olwokuba nti saidi eri nga bwe nkugambye nti wanu balinayo tageti y'ebyobugagga byabwe. Secondly, mu northern tumanyi bulungi nti mu myaka gya 80 be bantu abasinga okuwa Museveni obuzibu ng'ajja okuwamba era yakaluubirizibwa nnyo ku kalumaawo. Bw'osoma obutabo bw'egyekinana ng'ajja mu bukulembeze era bibye ate byawaloke yawandika n'agamba ekizibu kya Africa bebakulembeze abafuga fova yenna kasasiro gya musangamu n'abogeza okusoma kati emundu zavugira era byeye naye musasire takyasobola kubijjukira emyaka gyali mugibeera musobola okujjukira nga kati afuba kati bw'osoma ebitabo byebyo emundu yavugira kalumaawo yali eraga nti abantu ba northern resistance gye balina Karamoja zimu ku mbeera zeyitamu ziri intentional, it's a projected situations nti ziteekebwawo n'ekigendererwa nti Karamoja bw'otunuulira engeri gye bakwatamu abo ababbi be nti bo be bagamba mbu babbi banti gy'osanga abantu nga UPDF nga bali mu uniform y'amagye nga bakuba abantu amasasi live. Ewatali nsonga yonna nali mu busibe ekitalyanga abakalamoja mwe mubeera buli wodi Karamoja bwe mubeera mu wodi y'abantu 2 oba 2-5 wesanga population y'abakalamoja eri 70 people abajja wabunjo bali mu maje bali mu ekitalya bali eruzira bajudde buli komera bekyawa government eremeddwa okukwata ensonga ze Karamoja mu ngeri eraga obwagazi bw'okumalawo obutabanguko bwayo n'okuteekawo development mu bulamu bwabwe. Kati yonna katuveeyo okubanga byeremeddwa bingi tetusobola byogerako ne tubimala. Kati katudde ku issue y'amabaati eviiriddeko tukuba emiggo nakati nkyali mu kunyiga biwundu bwe bakeera enkya kati tuvuddeyo kale katukkirize nanduutu n'ekitutu bo mu kukiikirira abantu baabwe bakola observation ne balabanga amabaati kale kyo kizibu kye basinga okubeera nakyo katukirize kati nzikiriziganya nabo nti bakola project ennungi ne balobinga kati okulobinga so se kyogerera mu lulimi olw'obukulembeze nga tebanneerobingira katugambe nti basooka okupulaninga olobingira abantu b'e Karamoja well and good ne bateekayo okusaba mu parliament nti bannange olw'embeera y'abantu baffe tusaba tulabye ng'obuzibu bwe balina obw'amaanyi mabaati basula bubi enju zaabwe zisaana okukola ki okukomererwa well ne bateekayo okusaba Anita Amongi ng'ali wamu ne parliament mu budget processing ne bayisa nti ddala naffe tukkiriziganyiza nammwe ddala Karamoja yeetaaga amaki nawuli olw'emitwalo 6 egy'amabaati nga Anita Amongi speaker nga awandiika as a leader of parliament apasinga ewa Kashaija minister of finance bafulumye sente bakole purchase ey'amabaati agagendebwa e Karamoja nga minister afulumya sente azipasingira bamuyita Nabbanja ye prime minister Achaka prime kabaluma nnyo era kozi yeita muvubi yeita chairman w'abavubi ye mulwanyirizi w'eddembe ly'abavubi ngenge ekikulu prime minister well and good katukirize ekyo nga Kashaija eyo je nkugamba i process Kashaija nga aishuinga sente aziteeka mu purchasing process through
Prime Minister's office ya Nabanja nti bagule ebintu ebyo which is issued to help the people of Karamoja ngage amabaati Nabanja nga aita gwe kikwatako amutaskinga okugula amabaati gewa ngagula nga government ngabagula amabaati nga bagateeka mu store eri mu Prime Minister's office. Kakati here comes a case nga bwe mba kugambye buli muntu yali avunanyizibwa bwe banyigira mu kubba amabaati mu bufunze kuba speaker kuva kuba minister kuva Kitutu Nandutu speaker Kashayija Nabanja n'abakola mu procurement office bonna musaga mwebali kati sagala tugende ne mu bano ba member wa parliament sima kati bugolobi abo sagala tukende kati ntunulira bano bemenyemu kati bemenye mu process eyo njagala weewunye kale ne ba member wa parliament kati batwaliremu ne ba minister balala kubanga parliament webeyise ebintu ebyo muzi committees abasinga ze batuulako mwe biyita okujja okubeera approved by parliament. Kati njagala weewunyenga otuddaawo ng'oli mulwanyizi w'eddembe atali just munnabyabufuzi nga yegwenze ngamba I was born for this cause. Ntunuulira abantu b'e Karamoja obulamu bwe bafaafagana nabo bwe nkumenyedde nentunuulira obulamu bw'abantu abo abakola mu institutions ezo Prime Minister, Speaker wa Parliament, Kashayija, Lubalugolobi n'abalala abavunanyizibwa ba service providers nga bwagamba gula amabaati asobola okugulira ekitundu kye kyonna bwagamba nti njagala kuzimba molo ngeno agizimbira myezi lwaki omuntu bwatyo yandikutte baati erigenda ku kayumba k'omuwejjero w'e Karamoja ke bagenda okujjako ebisubi bateekeko ebbaati lwaki yandikutte niye neyeerowoozaako nga ye ne bw'aba nga minisita yakwata amabaati n'agatwala ku ssomero eriri mu kitundu kye abeera yagatwalayo kuteekerateekera 2026 teyagatwalayo ku lwa bulungi bw'abantu gwe njagala bwetunuulire gende Karamoja bw'ova wano kola research Karamoja waliyo amasomero ameka ago galiyo gaperforminga gatya gali gatya gafaanana gatya waliwo yagekanga obwekanga amabaati nga gatuuse nga naye nayingiza mayingiza kakati munange okukona mukama asaasire ninja kuyita kwewunza buli muntu yenna yeetaba mu kubba amabaati one aba bakwatibwe Prime Minister ab'e Karamoja kati abo bo mu nsi entuufu efaanana nga take nayo si ntuufu nnyo naye kati kanyogere ku ekyo ekirungi kye nalabayo abantu abenyigira mu kubba sente ezafulumizibwa gavumenti zigende ziyambeko abantu abakusibwa musisi nalaba Durugani bamita Durugani nga alagira babajjeko buli omu bamujjeko okutu buli yakumpanya era buli minisita eyenyigira mu kibba sente ekyo bamujjako okutu kati nembala nga yenze president w'eggwanga lino nga yenze Kyagulanyi kati mbati abemayika gwe yawueriti buhabulwa sagalonzi naganye okunvuga direction njo yagalo ngendemu president gwe walondani tofayo it's your freedom it's your right akazi nalofuka interview atata gwe walondani akaluka bakachama naye tuliba mukwano tumyamu nze gye nali ne mu busibe era nabadde gye wali okumbuza ku interview nga mbuuza nti mu busibe twalabye electoral commission ng'egamba nti eyagala abasibe balonde n'abali ebweru w'eggwanga ne mugamba ekyo tekiribaawo mu gavumenti nga Museveni yakyaliko Museveni ono nga akyawambye eggwanga tekisobola kubanga abasibe bonna so nkugamba omuntu nga mbadde president nga mbadde Kyagulanyi nga yenze nkulembera eggwanga yenze njituddemu gwe Taata Solomon nga yenze njituddemu olwo
ne bandeetera Anita Amongi awo ne bandeetera Kitutu ne bandeetera Prime Minister nga sinaba na kutekinga legal course oba okuteekawo pressure through institutions. Okusokera ddala speaker talina kuba speaker, Prime Minister talina kuba Prime Minister, Kashajja talina kuba Minister, tewali kubonna neyandibadde mya parliamentarian nga member of parliament yandibadde nga yagibwamu obwesige ku bantu bakiikirira. Simanyi oba okitegeera mu ggwanga ettuufu naye lino eggwanga ate nga nalaba sokwendeko ogambe ne mu bantu bakiikirira nalaba bwe baasiba lugoloobi abantu baffe abeeyo gyakiikirira Kayunga side zeeyo nalaba beekalakaasa muto omuntu gwaffe ezo stanti ne Kayihura yazikola tewaziraba Kayihura agamba bazikola munene Museveni n'amanyo zikola era olaba nga yambaza abavubuka be NRM badduka ku embassy ya America nga bamugambye omusiako sanctions. So ezo stanti walono muzagwe nalaba akabataata gwatumanyi togenda bwogenda oba otutekeddani komawe simbe balinayo ebiddu byabwe ebibakozesa tebibulayo naye nga kyendi okugamba nti mu nsi entuufu minisita eyenyigira mu ssaaga Kalamojja tateekeddwa kusigala nga minisita yadde olunaku olumu. Kati bwe bamala okuwummuzibwa bonna nga tutunuulira effect eyava ebyava obulabe obwali mu kikula kibakula kyokubba ekyokubulankanya nti abantu be babba baali bawejjere ku level esembayo bali ku kisenge. Let's say that bwe tumalaawo ne tumanya nti okay baali bubi nti okay kati beebake mu prison babeereyo bonna nga tewali minisita tewali ki naye munange mu ggwanga lino mwe muli omubbi alina obuyinza obuyimirira ne ku floor ya parliament nga yagikulembedde n'atiisatiisa abamugambyeko. Era mbadde wano juno lwe bampambye ne bansuula ku CPS awo mbandi eyo nga bajja baguluba balese bamemba wa parliament babakutte bekalakasa bayingiza ngera we batuyingiza kuba tebalina gwe batayingiza basaake bonna tobalaba. Kati balesa abakazi bakutte nga bekalakasa nga bakubyemuko ne ku busirikale ku parliament nalaba omukyala nga akube ekikondo ngamba munnange bwe babaleeta nga baguluba ekisinga okusesa nali sisobola kulinnya amagulu baali bagamenye naye nga waliwo abasiba abali mu kadirisa wali mu busibe tubayo ne ZTV tuziyita ZTV mweziri mu buseero ne mu prison kati wabawo obudirisa bosobola okulengera ba TV era zibayo wabayo TV wabayo zi expo wabayo zonna zibeerayo okitegedde. Kati abasibe na mukomera mberanga w'amaanyi kuba bensangayo bampa respect ndagira nobaya mulinye tujja tulira ebijja bigulumba akavuyonga k'amaanyi teka ko TV tulabe omwana nga ajambuka abakoleje atusomere amasengeje zambali ngalinga atusomere agomwana soda ngagamba ekiri wabweru wano buli kabangali weri aba member of parliament abakazi kati wayita wedda kikantono nga zirese omukulu wa parliament Anita Amongi nga lesa amanyi nga president yaze zipatroni zikikawo amajene betolola ne bali abakuma Museveni ne betolola ekifo kyonna polisi nashoka neyimirira nga abasirikale ba polisi tebakyakola polisi newambibwa atuse akulembera esiga ali ku TV nga nnyonnyola nga bwe kunnyonnyola oyo ngomwana soda ali eri mundu nnyonnyola nze ndi wansi si mukamba okusinzira ku kyendaba president alabikaze konza ani kyagulanyi anyaze kulaba nze nti samu taliwo mu ggwanga kuba bwe bankwatira tali nagamba ndibangone yawamba atuse nema mwetegereze bulungi tibuhabulwa ngano nje kikusibino netandiko lowooza no bantu ala mu SFC kumbe zirese Anita Amongi nga nenge jazeemu azenga president ngoto ekimulese mubbi bamuvuna yasesema da police ekibuli basanctioninga abantu abali mu 29 teyagaza uliriza side headquarter ya sanctioninga bayiwandikira abantu 29 nga ni Anita Amongi mwali era mpaka neje bulion ali omu kubibali okwetaaga ababunonyerezeko wabulu lw'amaanyi gali n'obwanaggwa n'obwamuweebwa munange
yali ku floor parliament n'abakomba ka parliament gwasirisa n'amugamba nga nkulembera wange nga nkyali speaker wa parliament. You will not. Anyway, kati wali sinakumalirayo munenga omukulu atuuka ninga bangamba atuuse ono face efaanananga yani ya speaker konzi erimu ebya black n'ebya black gambo bino byegendereze nnyo erimu kala bbiri nti alabika yoyo naye nga pressure eri ku CPS nga CPS bagiwambye muganda wange nga azze kulagira siteeka siki azze kulagira bamemba wa parliament bebaleesaawo babamuwe abatwalewa era tekuli yakola statement police tekuli yavunaanibwa batwala wa kubanga kati yali afuuse omulamuzi ng'afuuse side ng'afuuse byonna ye state byonna kati yawamba kati mu bufunze katufunze okujja kwe yawamba poliisi n'alagira nesiga eddamuzi n'alitwaliramu bamemba ba parliament abakwatibwa tebagenda mu bagita prosecution process tebagendayo ng'ati akyolo era tebagenda azelaga maanyi era yagalaga yavaawo nabo naye nga bwenkugambye nti mwalimu n'abakuba abaki wabula Serunkuuma akulembera abatocha survivors movement Uganda ne tugenda ku street nga tukuba endulu tugamba bannanga omubbi wuuyo akulita n'amabaati g'ekkala mmoja mumukwate omusirikale najja n'ayagala akwate ffenna nga mukazi talina maanyi gasobola kikola n'akoowa n'ayavula ku ttaka ne bagamba mwakubye omuki omusirikale era ne bajja ne bakwata abaana 8 basooka okukwatibwa ne babajja wansi mu cells nga balwanyirizi b'eddembe benjogerako ne babatwala mu flying squad ne bakubibwa emiggo nga si interrogation nti balina information gye babaagalako ne bakubibwa emiggo nga bakubibwa kubanga bavuddeyo ne bakubira ababbi enduulu negye buli eno bakyali eyo kakati munange nze we batanfuna budde obwo ananga yasigala agamba bali 11 ne lingirida waabwe simanyi kikyategeeza bonna baliwa ani yagamba amaaso nga bagantunuuliza simanyi oba omwagala nga bwe mwagala obeera ng'oyagala enanga ng'olabanga ddala asaanidde simanyi ndabikane mu kifo kikyamu kankubuzeyo ekibuuzo omukazi kukayira mu maaso nga guva eri ku kyoto waliwo payipu mwe guyita onyigira payipu oba ekyoto eri ekikubi kiki kyoyagala kiki kyogeza tuveeyo kubanga enanga ye muntu munange gwe batukwata enanga n'ataswala kuvaayo naye katwalabyo nenange omulala nabbanja nenanga kati abantu abo simanyi oba ennaku zino balina gye bamiitinga nabbanja avaayo mu parliament n'agamba nti Kibalama John Bosco ffe tumulina ninga aliruda bigambo bya nabbanja wamuyise prime minister yagamba nti Kibalama John Bosco ffe tumulina. Kibalama John Bosco yawambibwa 2018 2019 ali myaka yagenda myaka 5 ngaabuze talina police station talina kika kya police gye bali bamutusiza tali mu iso tali mu ki teri amanyi wabula Olivia tumanyi ali kati njogera ku muntu eyabula enanga ku muntu ng'enanga ku muntu nga Kibalama John Bosco avayo n'abagamba nti kati oyo twakizudde abanupu be bamulina yekurayije kati be bantu abatukola ki be bantu abatufuga kati naye kubyama bantu bagamba mu birds of the same ato olumu oberange yasoma olumu n'osiriwalira ddala kati takubye nnyo kati tonzija ku mulamwa kikyali ku mulamwa guno abakubidde ababbi b'amabaati enduulu bali nkugambye babakuba ne bamala ne batwala mu kooti ne bagulako ogusooka mbu bakubye omusirikale. Ddayo mu vidiyo wetegereze oba waliwo yakuba omusirikale. Kye bayita assault kitegeeza okulwana okukukuba n'ekigendererwa ekyokukola ki ekyokukulumya. Omusirikale yajja mukazi
ffe tuli basajja naagala akwate ffenna nakoowa saamukwatako personally neyamukwata baali bamusqueezinga ngaagwa naafuna wakola ki naagwa omukazi natuula wansi nayavula tewali kati kankugambe nti ebbanga lyenkoledde ebintu bya human rights defense oba activism sirina lunaku lwe nali nnwanye na musirikale yadde okukirowoozaako n'abo bengenda nabo mbagamba nti bannange kyetugendako si kyakulwanagana na musirikale yenna tugenda kulwanirira bantu mube tugenda okulwanirira n'abasirikale mwebali kubanga oba oli awo ekalamoja amabaati gye gabbibwa waliyo abasirikale family zaabwe nga zaali zigenda ku benefitinga muki mu mabaati ago oba oli awo bwe tulwana bakomyewo abantu abali stranded mu Buwarabu ojja kwesanga nga mu basirikale mwennyini mulimu abalinayo abantu baabwe nga bafuna obuzibu. So I know I tell them tetugenda kulwana na poliisi tugezangako n'olwanagana n'omusirikale. To be honest, si ba partisan si beera na kavuyo konna bwe mba ngenda mu bintu by'onwanira eddembe ly'obuntu. Njagala nnyo okubeera ku side y'amateeka kubanga nze mu kugendayo mba ngenze defending amateeka. I cannot defend a law ng'ate ndi mu kumenya law. Ndowooza okitegeera. I can't defend the law which I break. Mbeera ku side y'amateeka all the time. Omusirikale omusirikale oyo sina yekka n'abalala twalaba akavuyo kangi mu kukwatibwa wabula abanoonyereza bo obwongo bwabwe bwabagenda ku mukazi twalaba omusajja nga akwata omukazi chechi pimpa so twala otamubongako kiba kibinyo ogamboja obiwe kitali Uganda katugira n'abe expo baneno mulaba anyirira n'okunyirira okufaako obufi yaddawe komera lyalire kumazeho so by the end of tugenda fundikira na story era no problem kati omusajja twalaba omusajja mu cafe yokwata ba activist abali balwanirira ebyamabaati omusajja ng'akwata omukazi ng'ali mu kwalistinga omukazi omanyi kitegeeza tumanyi omusajja asobola okwefungula n'ajjamu empale n'alepinga omukazi mu mateeka tekiriyo omukazi okukwata omusajja okukwata omukazi twabiraba so bo olwokubanga omukazi yakola emirimu mingi ngenda nokinoonyereza ku munenga muhima bebambejja baawa bekiruhuula era ekyakubya bannaffe emigo kubanga baakooya mu process y'olwanirira ebintu by'ekalamoja baakooya osiwo ku mini price mu simenta mu kavuyo ako n'agwa tewaliwo kyabakubya kirala nange ekyankubiza emigo omunyarwanda eyannonye enansana n'abasirikale be yajja nabo be yakomandinga bankubye baŋŋamba nkoona ntya ku osi ya nkubuulira so mufunze nti ababbi wetegereze nnyo story eno balina emirembe balina security bajja ne ku poliisi ne bawamba poliisi ne bajjawo abasibe be bakola ki be baagala ffe abakuba endulu nti bannange wuuyo mu mukwate abali eruzira bali eyo bwe bakumyewo nga babawadde beyiro ku musango guno gwe basooka okufoojinga bateekako babongeddeko omulala gwa kkuma mu bantu muliro kawungeezi nga balooya bonna bagenze ne babaddusa mangu mu kooti ne bakola ki ne babongerayo kati nga tukyali awo wakayita wiiki 2-3 bajja nansana okunnona bawa instruction DPC we nansana okunkwata na ambushinga ng'alina omusango kumanyi bangamba basooka kusomera musango nti tukutwala ebyo byonna tebyaliwo era nkyatunuulira healing process ntakinga step eddako DPC we nansana yambushinga ne patrol nga nine mukwano gwange mu motoka ne banzijamu naye ne bamujjamu ne batwala ku office ya DPC Nansana nantegeeza nti mupya kyamukisa mubi tusinkanidde mu mbeera bweti naye nyina instructions tewali process ya kunnyonnyola mu musango ABC nyina instructions ezikwata era bajja kukola ki okunona munange nze nga ndowooza okunona ku arrest ngene fesinga amateeka
kumbe bajja okunona bantwale bo bakiyita mu lulimi lwa security kati gye bazze bankubira bakiyita management. I was to be taken for management. Management. Sema wala naba akabanyimidde ngana. Naliwa kutwalibwa ku management. Kugamba leo ototeredde bulungi nga bano oku manage nga bakuzi. N'afulumanga deployees office eyo nango gamba akumye mutujju mu office. N'afuluma n'akuba amasimu White House dakika 10 kabanga lingekola ki ngetuuse. Manager ne batuuka. Yajjira ko omusajja yeyanjula mbuye ahabwe. Musajja oyo yali mulaalo. Yeyanjula nti ahabwe osisi wa CPS. Nebwe nanonyereze nnyo nakati nkyagezaako ku tracing. Teyali wa polisi yawo. Either kubanga yali wa maje nga wasemwaje bana abatulugunya abantu. Najja nanteekako empingo nalagira abasajja ne bankwata bubi. It was a brutal arrest. Ne bantwala kabangali kati nnoze nga ndowooza no bibakwata nga ogonze oba wali werwana munange nze sirwana kintu ekyo nakigambe tekibanga nawo si resisting arrest ne resistance gyenteekawo ebeera yakwogera lwaki tuzze okulwanirira eddembe ly'obuntu era wegendereze nnyo we baba batukwatira ku parliament ddayo olabe videos ezo ntugamba mukomyewo abantu bwaba nga wali amateeka lwaki omuntu yandibadde alwana ne poliisi era ngenda ntegeera lwaki Uganda ba losing trust mu bitongole ebikuuma ddembe nga bwe babalaba badduka n'okudduka ne babalaba nga abatujju kubanga tebakyali mu line y'amateeka ebintu babikola nga bwe bakola ki ne bajja ne banteeka ku mpingo nalagira abasajja ne bankwata kati bantusa ku patrol ngamba okugenda wa gamba de manyera tulano gamba ogenda laba olowooza byakusaaga kati nga ntuzikiriza nga ntulayo wansi kati oli oyo ahebwa yeita ahebwa ngajja n'akakebe ka paper spray nga ye yayingira eri munda nga abako ne gwakakwasa wano nga ndaba nga ndi ku mpingo bwendi nga patrol etandika patrol yali akatandika ne banfuuyira nze na tear gas simanyi oba bigenze kati injuries zigenze zikola zihealing bibino nobyola side eno ndowooza gyebikyali byebi kati nga banfuuyira nzenna bwetandika osimbula bweti nga banfuuyidde amaaso ne gaziba nga batandika okunkoona zibatuuni from different direction abeeno n'abeeno naye nga tewali anyegoolo patrol kati oli tetunatuukayo neeyo kati oli ali mu maaso yasirise wabula buli we naleekaananga ennyo mu ngeri y'okwerwanako nga basaako akagombe kali akawaggulu kati nga bantwala mu tawuni bagira nga tiyagasi banfuira emirundi 3 kati naye nga bagira nogira n'olemezaamu nga nwana nnyo ndabe nga bakoona eno nzire ne bakoona eno nenzire eno kati ne babaako n'ekifo kye bantwalamu yali nga underground si wala ne CPS kuba mu kuvaayo nalaba nga twatwala akaseera katono nnyo tuukawo ne banzijayo jukira abaze bankoona banfuide tear gas ne bansikayo naye nalaba nga waliyo akameeza n'akatebe mu ka office akaliyo wansi eyo ne banzijayo ne bankasuka wali ng'ekitereke nga olwo kati eyo management kati bonna olyo eyajja yesesasa nga ntwala mu line y'amateeka ng'akutte batuuni yalinga command eyita OC operation wa CPS ng'akutte batuuni nga bonna bakubanga bakuwa omusota nga ndi ku ttaka nentuka ne freezinga nengwa side eno nenemerayo nga ndi ku mpingo era mpingo osobola okuziraba yadde zigenda zibule zezino wa kamera ziraba so nga ndi ku mpingo nerwanako nga nesikyasobola nentuka ne freezinga nga bakona side eno era eno okuva wano okutuuka wano wagira ni waleeta obuminge wali amasanyalaze ekigere kino kyolaba kyapapagana kimanyi obukiraba zino batuuni zino management olwekola kati
nga banzi nga balaba sikya respondinga nga banzijayo nga banteeka muki mukabangali nga bavuga ka distance katono endo kula abanyambusa amadala gachi gali aga CPS mawanvu emmanya wetuli kati kubanga wontera ogendawo batera okuntwalawo nga banteeka mu ka office akamu tusangayo omusajja muzeize mpuli ababuza ki bamugamba mbono yalwana n'abasirikale bateekawo ki story basobole justify nga lwaki bandese enfaanana bwentyo nga sola yimirira kati omusirikale era mu ngeri y'okutiisatiisa lwaki temumuse ne muteekayo nseka kubeza emboozi nziwulira buli kaseera nseka mu mutima kuba nze nafa dda era nkuba n'okuba n'ennuma nga ndi mu bulumi naye omutima gwange nga gusigala musanyufu kubanga mba ndaba ebintu bye mbadde nsuubira wabula bye njagala bannayuganda babitegeere kubanga bye ndabye mu gavumenti ya Museveni n'ebinkolebwako bannayuganda bwe babitegeera obulungi n'abamu ku bo ne babi experience nga bulungi nkubuulira ebbanga tono nnyo abantu abo baba bajja kwenunula kuba I've seen a lot kinyiza okugamba ndabye nnyo ne banzijawo awo ne bangamba yimuka nga nyimuka wengwa nga bampisiza bubi tosobola kuletengera ne banninyaawo ne bansota ne bamala bo ne bannesitulira ne banteeka mu lukuubo lwoyitako kirire bwoti madala ga CPS munango oli omunyarwanda oyo wahebwa lazimira tekyamumalira najja nga abalese eri bonna nakwata batuuni wano wali wazimbye wano we nabeerera ku seera nakwata batuuni naginkona wano nakwata endala najikona viviri neni era seweta bulungi siriweta kumala kiseera kiwanvu libali empisabu kati ngenda just nfunamu ko difference nga bajja banzijamu omusipi nga banzijamu engatto esimu yange yali agiina yagiteeka nayo nga babagamba muntwaleyo nga banzikiriza mukadukulu nga amadala gawo nagaserengeta ngwayo obugwi oba omanyi CPS wali amadala eringa underground naserengeta ngwayo obugwi okumanyanga nali mumbeera mbi nga abasajja bankubye tiya gas nzena natuuka mu sero wansi abasiba abo bate bannakutegeera balina omuzeego gw'okukyekera munange nga buli musiba ntuuka kadduka emisinde nga bwayasimula nga tiya gas n'abali be basene bazukka nga ndi mu mbeera mbi nnyo kati bwe batandika okuntegeera fesi yange ne batandika okuja identifying ne bajja ne banzijamu engoye ne batandika okumpa care ne banfaako n'ensulawo ennaku ezimu nga ndi bubi nnyo bo bennyini ne beewa instruction nga balooya baffe bakatana bafollowinga kulwo kyaliwo lwakusatu kulokutano kawungeezi ne bampa bondi mbadde ku bujjanjabi paka neje buli eno naye njagala otunulire era kyawere nemba n'emisango egyo emisango gyo mingi nno seegogoka emisango mazibanga nali maze mu olwanirira eddembe ly'obuntu emisango gyo nyina mingi njina ku Road Kampala njina ku Wandegeya naye emisango ku Museveni nze kunze si musango kyovola bamaliriza era nga bakubizabuziza ne bakola ku Museveni misango kunze si misango kubanga nkola ekyo amateeka kyegangamba okukola etteeka lituyita nga bannayuganda okuvaayo ku defendinga constitution yaffe era njagala wetegereze nti eyabba aweebwa security alina n'obuyinza obuwamba poliisi eyakuba endulu nti banawo mubbi wuuyo agenda bamuguddeko bamukoze eki kakati bannayuganda mubasuubira babeere basanyufu ddala era nalabyeyo basajja abo nga bali mu palamenti shemulesire tukoye bavoola kalica yaffe wetufa ne batandika okujaganya maamanzi kogereko ng'omaliriza tuve wano lwaki mujaganya nga abakulu okay kakati kansuke nkubuuzeemu nti gwe omuntu bw'ajeewammwe natta mukulu wo nomanya n'okumanya nti gundi yasaani mukulu wa najja n'aleka maama wo nga ali mu kufaafagana n'ebiwundu omuntu oyo bw'afa naye nga tolina ogenda muloopa
kubanga obuyinza gye wandigenzi yonna akola ki akontrolinga omuntu oyo waafa gwe osanyuka oba omukabirako ogenda n'okungubaga. Ekibuuzo bakikubuuza kidde mu comment section sijjange. Yeah, so munange tukyagendera ddala maaso nange sijja kulimba kuba kati ebinkolebwako gwe njagala obalirire nga nsanze oyo omusajja eyeeyita hebo oyo nga baŋŋambye nti kale katugambe yo operation nga yeyankuba nange ne baŋŋamba nti yafudde. Of course sisobola kumulamula bubi ng'omuntu era mateeka we gali genkakasa nti ngenda gezaako okukozesa mpaka najibuli eno okumuleeta tu account ku byokuntulugunya kubanga kimenya mateeka otulugunya omuntu aba alina omusango mutwale bamukoleki gwe kati bwafa nga nange abadde anjagaliza kufa abadde anzise nkyuse ebiri ebyasima kyusa ettama nerino babikubeko. No, this time around it is different. Bannayuganda bakooye okulaba bannaabwe nga battibwa, bannayuganda bakooye okulaba ab'enganda zaabwe family zaabwe nga ziziika, bannayuganda bakooye kati ani eye for ani eye zembutu ze bakube ate bakyazikuba ate gwe lindako mwina go mukuma omunene so msema bine sibula tujja embutu tujazikuba n'amazina tujja gazina nga tebanna tutta nene bali batuse twina abaana abali kubagudi nabo tubakuza tubagamba nti bannange baana bange baana baffe baana baffe abo be batutta abo bwenfa ncha oyo ya Museveni avunanyizibwa Ochola avunanyizibwa Kulayije avunanyizibwa tubakuza tubagamba nti abo balabe bamwe kitegeeza nzi ne bonanzita leero oyina obukyayi bwoyo kusiga mu bantu obuli generation obutagenda kuvaayo obutagenda kuvaawo nga generation yaffe bwevaawo nga ebadde bazinira neddako ejja kukola ki obazinira singa bannayuganda banaabate bannavaayo kwerwanako kwejjako kizibu kya Museveni bafune obukulembeze batuze obukulembeze obwo bwe bakkiririzaamu binaddala 2021 mu ntebe yaabo. Simanyi lwaki omusajja tawa omwana entebe ye senu ku masibula tunatandikira no abalabi ba Expo TV banaye akabadde kaseera kalungi nnyo okuva gye twatandikidde tubaagala nnyo abenansa nabo batumidde nnyo naye nkuba omulanga buli gwe kikwatako sabira muganda wange oyo yenna ali mukomera nga ekimubeezaayo si mubbi si mutemu si munyaguluzi wabulanga yakozesa ddoboozi lye okugamba nti enembeere ekome ekimala kimale ng'ali eyo musabire muteke mu ssaala zo kola kyonna ekisoboka kyosobola okukola bwe kuba kumulwanirira mulwanirire kola kyonna ekiri mu mateeka ekyemirembe twerwaneko tumalewo embeera nnyingi nnyo Kyagulanyi awangaale ne Ssaabasajja Kabaka anywerere ku Namulondo bale tubadde ku Expo lwayo nakoze ne muganda wange Sserunkuma naye bw'obanga ebigambo byayogedde obirabyemu ensonga osobola okugenda mu comment section ogamba mumuleete kuba kati nzono tuli bakyali tuvudde wala ate wano waka tujja muleeta ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga bw'anaaba tufuniddewo obudde asobole okutemaatema ebigambo by'owulidde bibye si byange kaabe abbe adde abaddukanya Expo genda mumuli eri bane mukama abatukuumire mubeere bulungi. Expo TV to the world.